waliwo ekintu ekyazze Buganda for Museveni abaka ba NRM mu Buganda baga nti baagala President Museveni ne NRM baddemu beddize Buganda. What do you make of this? They are moving around. Jogo Museveni byagamba nti Buganda for Museveni Jogo agezaako okukakasa jjogo ly'abantu bawano yeerabidde nti tulina olugero olugamba nti bw'ojooga ensanafu totulamu ntuule eryo jjogo kubanga tosobola kuŋŋamba nti otulugunyiza abaana ba Buganda otemudde abaana ba Buganda owambye abaana ba Buganda naye ate obasuubira okuwagira n'okwagala. Buganda gyagamba okweddiza yes bafubye okweddiza obuyinza okuwamba ettaka ly'abantu naye tasobola kweddiza bantu na mukwano gw'abantu ekyo kyafeerinze okufuna. So bino byonna byayogera abyogeza jjogo tosobola kukeera ku makya n'ogamba ogenda kweddiza Buganda ate ng'ogisangudde ku maapu ya Uganda. Gaali y'abakomrades yakunoonya kalulu kulonda kalulu nakukuuma kalulu. Eggaali zino zenjogerako era kankosera omusango okuzinyonyola bannayuganda obulungi. Sibagamba kuzimba gurupu z'abakriminan bazibamusanga no, njagala muzimbe groups ez'abantu abawuliziganya n'abantu abasobola okucoordinatinga activity zaabwe olw'obulungi bwa Uganda nga tetunnaba kutuuka kulonda nga tuli mu kulonda era nga tumaze okulonda. Eggaali zino naabyo abantu bangi nnyo abakimisinterpretinga kakati saawa zino ng'ogamba nti abaaye fe ab'entebe oba fe ab'enakawa tulizimba gaali never inform abajja no authorities. I don't care. Kiri kyogambye nti muzimba kuli gurupu y'amenyi b'amateeka. N'okubeera nze mu gavumenti ya Museveni okubeera Kyagulanyi kimenya amateeka okusinziira ku ye. So Museveni byalowooza ne banne kyebitukwatako kuba ye mumenyi w'amateeka. Ffe bye tulowooza kasita bibanga biri mu mateeka tujja bikola era nzija ne wano ku TV nembyogera konkakasa naye alabika ali mu kulaba. So tetujja kukola kyetukola kuba tetumenya amateeka. Tekimenya amateeka okuzimba small groups privately. N'ekyokubiri kitese eggaali yo ebeera infiltrated bwe batandika okupiikinga abaana bammwe abamu mumanya nti kati muli infiltrated. So njagala nsinzire wano ku TV bagambe mwebeereremu ate oba ozimba eggaali yo togizimba mu lwatu kubanga n'abalabe batukeneka. Tomenya millions zigenda okulemesa infiltration y'abamenyi b'amateeka oba oyisabalabe okuziyingira zino. Otubuuzaako ki? Tuula wansi otunuuliriza okugambe tuzimba gaali oyagala tu infiltratinga olimbega. So my main tapping a screen to get them mass and see Yagala and I'm asking on their behalf. So bamemba b'eggaali zino ogenda kuba tubatadde mu buzibu already as we speak waliwo abawagizi bammwe abamu nga batalina mu makomera. Are you putting these people ku risk y'okukwatibwa? Nga nkola ki? Bamemba b'eggaali zino z'oyogerako kyo eggaali kintu kyotwogeddeko kitegedde kati jawo ekigambo eggaali ogambe bamemba ba teams ezokuuma akalulu tobataddemu buzibu ng'obagamba bakuuma akalulu kyoli mukumbuuza mbuza gaali anti eggaali kyeki eggaali kyenkunyonnyodde kyo kitegedde eggaali ze ttiimu ezigenda okuuma obululu bale si kuuma bululu kokka zeggaali ezigenda okunoonya abantu okukunga abantu okulonda n'okunga abantu okuuma akalulu nabo benyini okekuumira. Naawe ojja kwesanga ng'olina eggaali y'abannamawulire gy'olimu. Abasawo bakole eyaabwe abannamateeka bakole eyaabwe. My point here is don't be alone, work with the team. Kuba no wetugenda tulina okubeera nga tuli interconnected. Yagate Honorable Kyagulanyi. Yes sir. Twakulaba ng'olambula ennyiriri ku kitebe kyammwe kamulaba ku screen. Zino nazo gaali wangi zino ze zimu ku gaali z'oyogerako.
abo tobamanyi nti ba foot soldier kyogamba gwe tobamanyi munamawulire omulamba nga tuwulira yabo ba foot soldiers. Ba foot soldiers? Yes. Bajiga kutaka. Because nakuulira muyogera honorable ngoga nti muli majje gennyini. Ffe tuli majje. Tuli majje kuva edda mpulira nnyimba tuli basirikale tulwanyisa yala. Kati gwomanyi foot soldier kitegeeza ki? Direct translation eri majje ga kutaka. Waliwo ekintu kyazze Buganda for Museveni. Abaka ba NRM mu Buganda baga nti baagala President Museveni ne NRM baddemu beddize Buganda. What do you make of this? They are moving around. Jogo Museveni byagamba nti Buganda for Museveni Jogo agezaako okukakasa Jogo ly'abantu bawano yerabidde nti tulina olugero olugamba nti bw'ojoga ensanafu totulamu ntuule eryo Jogo kubanga tosobola kuŋŋamba nti otulugunyiza abaana ba Buganda otemudde abaana ba Buganda owambye abaana ba Buganda naye ate obasuubira okuwagira n'okwagala. Buganda gyagamba okweddiza yes bafubye okweddiza obuyinza okuwamba ettaka ly'abantu naye tasobola kweddiza bantu na mukwano gw'abantu ekyo kyafeerinze okufuna. So bino byonna byayogera abyogeza Jogo tosobola kukeera ku makya n'ogamba ogenda kweddiza Buganda ate ng'ogisangudde ku maapu ya Uganda. Ne bakkaanya nti kaakati okutereeza ebyenzijanjaba n'abaana n'abakyala nga tebafa nga bazaala waakiri buli gavumenti eteeke ebitundu 15 ku bajeti yaayo mu byenzijanjaba tebakikola. So nga nva ku nsonga eyo njagala gwe okuba akafaananyi naye munnayuganda munnange trillioni 10 trillioni emu ebamu bilioni 10 bilioni ebamu milioni 10 so trillioni twogera ku milioni omutwalo gumu. Kati ezo sente singa zitekebwa mu byenzijanjaba ezo sente singa zitekebwa mu malwaliro dwaliro kirigenda ogenda nga tulina ddagala so ye Uganda gye twagala ate gye tugenda okutuukako. Kale aliko barometer akasami mutuumulamu katono nnyo but teweerabira kukozesa temukowanga tuli ku lugendo lutuufu tujja kutuukayo gye tugenda kasita mutakowa. Njagala okwebaza bannange bonna abeewaayo betukolagana nabo era mpatumireko bonna obukulembeze bwa National Unity Platform mwebale nnyo mwebali eddala kuva foot soldiers abannamawulire abaana abamakinga sure baripootinga byonna okugeza ekawempe bakuba abantu bannamawulire ne baddukayo naye ne mukola citizen journalism mwebale nnyo mwebali eddala abakulembeze bannange benkulembera nabo mwebale ne ba MP baffe abakulembera Right Honorable Joel Ssenyu mwebale nnyo naddala gwe Joel Ssenyu tukoze bulungi era twebaza abantu bennakawama tukola bulungi nnyo. Deputy President waffe Mwanga Kibuumi ne ba senior leaders Banamboze Bansamba mutukoze bulungi nnyo ku kitebe kyaffe ekikulu comrades nga David Lewis Bongoya Nyanzi Nubyambi mutukoze bulungi nnyo ba Alex Wise Mufumbiro mukoze bulungi nnyo mwebale baloya baffe bakanso abawolereza abaana baffe bakanso mubiru amamini bakanso musisi n'abalala mutukoze bulungi ntumira ku baana bali mu makomera bannange obulumi bumuyitamu ensi bulaba tubulaba tukola kye tusobola mwe kye musobola okutukolera bwe butapowa bwe butawanika Mukama ali naffe amateeka gali naffe n'obudde buli naffe tujja kuwangula olunaku lumu mujja kutunula gye tuyise mwebaze Katonda nti mwayita mu mbeera eyo so temuggwamu maanyi musigale nga muli ku kituufu kyonna ekibaawo temupowanga temuwanikanga temukkirizanga okubeera basireevu mulemeranga kumulwananga paka ku muntu asembayo mwebale nnyo mwebali eddala abasiibye mbakulisaayo mwebale nnyo mwebali eddala mpozi nange nzikiriza kosa omukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa ge tugenda okutuukako olwene tutwagala nnyo tukwenyumirizaamu webali nnyo webalire eddala kutwagala Omukama kuwangaaze ng'olamula kunamulondera abajjajjaabo wangala Ssaabasajja Kabaka. Olabale jjo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu leero bwetyo tubadde naye olunaku olwaleero tweza akadde k'olwadde n'okwogerako ebyegwango nsesebo n'olulala mumpitanga barometa akasaba begenda koma wano Honorable tukwagaliza ekiro ekirungi tukwagaliza mirembe myerevu. Kale bwe tubadde producer Sam Ibanda Mugabi tuddamu